Yes, manyengidewo ne Shehida Lausi. Omulombi wedduwa omubwati wali emukono seita. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum. Yeah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala ibadihi alladhina istafa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gwenna alaba EBS TV ngase Gloria. Yeah, nze. Kujeyo Kale. Unzira musala. Njitadde. Noleto bannaye Shehida usinga bulijjo mbanyingiddewo okubulira Shehida usinkola ki era nzaani. Shehida ndi mulombi wedduwa nsangibwa seeta ku lw'emukono kasito tuuke seeta woti buuza awali mono supermarket gamba ababoda nti ngenda wa Shehida oba gwe bw'oba tonnatuusa kujja wandiika ennamba eno ey'essimu kononkubiranga eri 0700 888 23 94 0700 888 23 94 oba 0780 25 15 0 sembyayo 2 0780 25 15 0 sembyayo 2. Shehida omulombi wedduwa asangibwe seeta ku lw'emukono nkola bingi ku nsonga gwe gy'olina gy'osuubira nti Shehida eno yo tajoogeranga nako alayika tagikolako ngikolako n'olwekyo nti olina okujja ku nsonga zo zonna gwe gy'olabanga ensonga eyalema nsobole okuba nga nkolako insha Allah. Shehida gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo naddala nga bikwata ku maka ku buli kizibu kyonna ekyamaka oba musajja yakulekawo oba mukyala yakulekawo omuteeberezaamu obwenzi yakulekera abaana oyagala mbutuufu naawe obeere mu mbeera eyeesiimisa mu makaago oyagala naawe omusajja yerowooze abeere nga akuteresa ssente nga Gloria bino byadayogera ebyo byonna weekwate Shehida nja kulombera edduwa osobole okubanga otebenkera mu makaago nga teriyo muntu yenna akwogerako nti oba katugeze nti waliwo okuba omusajja abuukabuuka n'ono alina ono mwenzi nnyo gobyeko ate akutta ono ate alimu akasagazi mu bufunze mwenzi kasita olabanga omusajja ali bwatyo akubuzaabuza tayagala kuteresa tayagala kutambulako naawe ng'omanya nti ono alabika gyatambulire yayinayo bangi bateresa bayagala oba n'olwekyo nga tuvuddeyo eyo bwensonga eyo yonna bw'oba ogirina mu makaago obanga weekengera jange wa Shehida nkulombera edduwa gwe wenna weetaaga omulimu naye togulaba buli woolaga bakugoba ku mulimu oba bakutunuulira bubi oba bakunyaga oba ogunoonya omulimu ne gukubula complete nga teriyo kyoyinza kufunayo bakusuubiza busuubiza toweebwa ebyo byonna weekwate Shehida nkulombera edduwa osobole okuba nga naawe otuukirira ku mutindo nga abakyala abalala oba nga abantu abalala oba kitegedde ekyo nga tuvuddeyo eyo. Shehida nkola ku ndwadde za okuba nga olina omwana waliwo ebimukuba oba gwe maama waliwo ebikukuba byogera tobitegeera oba omusajja wo waliwo ebikuba ku mabaati kwegamba ebintu ebyenjawulo ebyo byebayita amajini oba amayembe janguwa Shehida nkulombera edduwa ensimbu oziwonya ensimbu ngiwonyeza ddala ensimbu nga tannagwa muliro oba yagwamu oba tannagwamu ajja nemulombera edduwa nemuvaako masha yes eyabadde ambuuza ensimbu ndowooza ekibuuzo kiwulidde ensimbu nabagamba nti Gloria tewali nsonga gye zitakolako mpozi kansa ne siriimu ebyo byonna byerekereza kuba sibisobola naye gwe buli kirwadde ekyolina ekikumazeeko emirembe olaba oli akulombera edduwa ng'olwadde omusujja n'owona kati ate olw'ebirala jangu n'emitwalo 5 nkulombera edduwa ojja kuba bulungi ku buli kizibu kyo kyonna kyolina gwe kyolaba ng'ekyalema olina omwana wo akola bubi mu kiraasi
byotunda bidiba oyagala nawe otunde nga neiba abantu bakuyitako buyisi ne bagenda ew'omulala jangu nkulombera edduwa osobola okuba nga nawe otunda ng'abalala olina poloti yo mbutuufu yakudibako oba ekibanja kyo oba goli buloka naye byotunda tebitambula olabiraawo nti ate nze gwe natutteyo yaguze naye gwe gwe watutteyo nga mutuuse ku nzikiriziganya mbutuufu byalema ng'atuuse n'osasula akantu katono nnyo ne kaba kyankalanya ebyo byonna gwe bw'oba olinawo embeera bwekyo jangu wa Sheikh Dalausi nkulombera edduwa otereere mana yabagala Sheikh Dalausi temukubako yo namba ya voice note yabagala Sheikh Dalausi mukube ku namba yange yesimu eri 0700882394 0700882394 oba 07802515 sembyayo 2 yeye namba jolaba mukabokisi awo ku screen yo mukabokisi aka brown mwabagala ogendako ebweru bannayi bw'obanga otuusizza process egenda togenda nga tonatuuka kuwa Sheikh Dalausi nkulombera edduwa osobole okugenda mirembe era ofune amaka amalungi agatakutawaanya mwabali eyo nga muyina amaka gabatawaanya ng'ondaba enamba yange ya WhatsApp bw'oba oyagala kwogerako nange enamba eya WhatsApp etali yakubako eri 0704 9 34 83 eyo enamba ya WhatsApp 0704 9 34 83 eyo enamba ya WhatsApp nolwekyo bannaye ayogera ebingi kozi bagamba atayogera amaga jangu wa Sheikh Dalausi olwokubiri n'olwokutaano sikola bannaye gwe bwenna ndaba tojja lwakubiri mumanyi okola ensobi ne mujja olwokubiri jangu ennaku endala zonna nga si lwakubiri nga si lwakutaano gwe kasita otuuka seetabooti buuza awali Moon supermarket gamba ababooda aba Moon awo abali ku Moon nti ntwale wa Sheikh Dalausi ajja kuleetayo nkole ku kizibu kyo kyonna nabagamba nti tokoowa nga tonatuukako wa Sheikh Dalausi era toleka kukuba simu eyo nti olw'okuba ensonga yo sigyogeddeeko kyekitogeddeeko tekitegeeza nti ate ekyo kyannema wabula kuba ku simu oneebuuzeeko tewali kirala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Yes, ABS TV abajana batula Monday to Thursday nga tukifabba kula mikwano mwenna bagibaddeko. Thank you so much mwenna tubagala nnyo aba streaming live ababadde bwaka ababadde maduka ababadde batambula makuno gama noze sivaunga sabe Gloria mwenna mikwano nti mbagala nnyo njagala mbawereza akayimba kano nenga sinnakabawereza tubadde ne mwana mulenzi amita Emma ne kirabira emago kamera wali tubadde ne Abdallah Musoke mikwana ate twegweko lunaku renta rema nkubusiza ko sister we bali kikwasaganya n'abalongo mwenna temwe bali kubeerawo mwe bali kikwasaganya mwe bali ku njagala yaya amtusoko mpeleza kayimba ka Maureen Nantume akankuze kawereza abantu mwenna abamwagala